King Saha yakubye ku cricket of katagiyoze yabuzeeko katono nnyo ojabuluze agiyoze ebisenge byabadde agenda bimenye kugambye King Saha yakoze omulimu omulungi era mukama yebaze Allah we yakoze ne record yakoze record nakola omulimu omulungi kyesatu nabadde nkitidde naye newunyiza King Saha nabadde ntidde enkuba we yatonyedde paka ku 8 nga ate nze enkuba saagitidde namu ekyesatu nze enkuba saagitidde namu watidde kyesatu nabadde ntidde kyesatu natidde ebintu bibiri mu show ya Saha nabadde ntya ekyesatu eyo fiya gye nabadde nayo nabadde ntya politics okukola ebyekisero nibadde atandise ekiraawo olwokuna yes anti nkugamba because politics is a very dirty game naddala kati wano mu Uganda abamulimu bonna bali dirty so you expect dirty results kati nabadde nabiberi ku top oba ne bano buli muntu ali mu politics wa Uganda ali dirty both opposition ne mugundi ne mu position bonna bali very dirty okiyingiramu omanyi wano mu politics wa Uganda omuyingiramu omanyi olirwedde okufa okufiirwa n'okwonoona buli kintu kyolina ebyo byo biyingiramu okitegedde ekyo sooka kisayininga eno mu bwongo obwo n'otayonoona nnyo budde politics wa Uganda that's how it is omanyi lwaki because society yaffe enfu yova olaba nti nze ebyo sibiriimu tosa kunsanga nesimbyewo sisobola kwesimbawo ku bamemba ba palamenti oba ekintu kyonna kyonna ekyo nkugambe ne bwompita lwampaka noŋŋamba nkuwadde oba kansala gwe togenda kukuba campaign saagala tosobola kukulaakulanya ggwanga lifaanana bwe riti kyova olaba nti ffe ba community development expert tuli eno tutereeza society tosobola fuga bantu nga bammeri bagundi bano bagundi abewa special delivery tosobola anti nkugamba tobasobola kubanga golowooza obakolera bo ne bakola birala eddembe lye balina libatuusizza wano ate abantu bannewuunyisa bwe baba bakola ebyekisiru tebatugamba bwe bimala okuzza bakafaya ne batuyita bannaye kati ngeze ku special delivery abiri bagataddeko asatu nga sanga eri omuyaaya agambe nedda kyabuzeemu jjukira bagenda ne baveeyo gye bava nga balina bye babagambye ku bawala b'e Uganda ne batamanya nti ne mu Uganda mulimu ebika kati bo bamanyi kasitoba muna Uganda komaawo omusiraamu tokyamuukirira ani yatunze engoye ze simanyi yatunze engoye za Saha by the way naye nga yenna yatunze yabadde n'ebigendererwa by'oku simanyi ndeka azakasente nedda naye ate yayambadde bulungi eno egundi ekya black oba egundi yayambadde bulungi eno eruweero ndabye ataya zibadde alina akakalwedi zonna shows ziri main temutandika kunafuya shows za musajja ti waliwo ebimain netali main no shows are shows ontegedde engoye Saha manyi nti omanyi Saha was made by Chameleon kati manyi nti abantu abakola ne Chameleon bali independent mu mutwe tobakolera kintu nga tebakiriimu Saha kyovula wamulaba nga kwali paka last minute okyegedde buli kiyagenda mu maaso akiraba sisuubira nti engoye zo teyazisoose za approving ze engoye zeyayagadde okwambala ekyo tisobola kidiscussinga the show was good ekisinga obukulu abantu babadde balina okujja mu show yabadde ki nungi ffe tetusobola kubeera nga programu yaffe tusobola giteekamu bino bidiscussions by'abantu baffala abadda mu kudiscussinga obusonga obutono ku show eshow nebeera 99% n'anoonya this one n'agyamplifyinga so tukkirize nti the show was good performance yabadde nungi byaboyeemu awo mugundi mu second season awo session eyokubiri yaboyeemu yabadde ayambalidde ekigundi ovulo kubanga yabadde very political ate abantu bangi babadde bali uncomfortable ne politics kubanga wabaddewo
principle wabaddewo abantu ab'enjawulo abatali ba politics. Nze emmeeza kwe nabadde ntudde waliwo emmeeza 2 zabadde zinninaanye. Ze nabadde very sure ng'emu ya mukulu omu endala ya mukulu omulala. Bo nga bazze just kunyumirwa. Bazze kunyumirwa kubanga King Saha is a good singer. Is a very good singer. Kakati ayimba muyimbi mulungi, kakati abantu bangi bamwagala olwa music. Naye ng'ate yeteekako ekifaananyi kya Nuupu. Okyegedde ky'otasobola era mugobako kuba nayo right ye. Dembe lye ng'omuntu okusalawo kyayagala. Kakati buli lwakigatta mu business awo obuzibu bukola ki? We buva. Nti abantu bangi bagala era waliwo abantu bangi abatazzi awo erugo bali badde mujja goba abantu. Twaligimenye. Mwandigimenye. Ne police ate yamaze negobako abantu. Babadde bakyaji. Anti kati nno yandibadde egoba n'abalala. Waliwo abantu bangi abatidde okujja olwa politics. Oli n'agamba abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa kyova olaba nti emmeeza tezatundiddwa nnyingi. Ontegedde abantu babadde bangi emmeeza zabadde very few. Omanyi lwaki? Kubanga waliwo abantu abasobola emiliyoni 3 tebaagala nnyo obuvuyovuyo batya balina fear of the unknown. They don't know what to expect. Tebankubira eyo emiggo. Sure yabadde clean. It was very clean by the way. Era congratulate Saha yebala okukola omulimu omulungi. Okyegedde. Sure yabadde very clean. Naye nkugambye fear eritosobola jijja mu baki? Mu bantu. Yayimbye gwe kyobamanya. Saha we. Kyokka. Ekyantabudde. Kolabo ezo ziraba. Muli asa abayimbi tebajja. Kati ate bazze ku show. Anti abantu bangi baali balowooza show ya Saha yinza obutabaayo. Olwa bino bya politics waliwo abaana abalowooza nti yinza obutabaayo. Waliwo abakirowooza bwe batyo nti yinza obutabaayo kubanga babadde basuubira principle, basuubira biki, basuubira ebintu bingi bangi waliwo anticipation naawo. Okyegedde oli ng'alowooza okumala obudde bwe. Ate abalala engeri gye tuli mu political time baagala okwepositioninga bagamba newankubadde nayimba ne Saha sejja kujja abasajja abalina ssente bali kumpi kutandika otukubira tolaba liri pazo bwe yanyize nagamba bannaye wanyiwe waawo nkoye ekimala naye yeerabira anti nkugamba agende mpola. Let me tell you kino ekintu nakibala bulamu enna. I'm very proud of myself. I have been saying this several times. Politics is the science and art of managing any society. The word any underline any society. Ontegedde? Awo makingawo nnyo. Politics waba malaya siyo waba boda. Politics we church siye wo muzikiti. Politics wa katale siye wa parliament. Politics wa music siye we bala. Understand the politics and how you can manage these politics. Mulekerawo okwesiba ku bintu bye mutategeera mufiirwa kinene okusinga kye mufuna. Kya busiru nnyo omuvubuka omuto okweteekako kala nze ndi wa yero era nze ndi wa yero nze tompulira yero oli musiru wa kikula ki not very nogamba nze ndi wa Bobi Wine noteekako bikala oli musiru nnyo oli mubi nnyo teotegeera na kutegeera gwetaaga kufa because gwe oli wuwo olina kuba wuwo first of all. First be you. Lwaki obeera wa Bobi Wine, lwaki obeera wa Museveni, lwaki obeera wa be you. Bw'omuwagira be you, gwe sooka obeere gwe. Then olyoke owagira oli because scientifically you cannot give what you don't have. Oyinza okuwa omuntu sente nga tolina. Ate. Era omugamba ompaye 2 nti mwana sinaamu. That is how it is. Kati bwe tosobola kumpagira nga naawe nyini tonneewagira. So akugulira kyamisana nga naye sinna kiri. Naawe tonnalyoga nga ogulira omuntu kyamisana nga tete wasiibye. Enjala ekuluma oli bubi. Ate ngogamba kansooke ngulire bali bakyali bange.
tosobola. So let us be scientific. Obulamu kyebutegeeza. Naye nga tuva wa Saha. Wini wa mami ekigendera kino music ki? Special delivery. Kuba mama. Watukyusiza, watukunamira. Special delivery. Atulaga mwaye wendi. Awo tulwawo. Katulwawo kuki? Aise kitegedde. Tulwawo kuki nkugambe nti abantu bane bigendere benjawulo mu nsi. Serena katewuumi. Era yawuumi. Ragga Dee. Ndigida. Reta o. Empeta. Sise. Ozulira iti. Sise. Koma. Kega waliwo ebintu ebikutunula n'ogamba ne Mukama. Ne Ragga Dee kyo eteyafulopinze. Yayononese bwononese. Yes. Tugazize. Ragga Dee kyo etolisobola kugamba nti yafulopinze. Yayononese bwononese. Etya. Ayinza okuba yazze ku lunaku lw'ataalanga. Ragga Dee yalanga ssebo. Talanze kimala. Ragga Dee, they take people for granted. Ragga Dee just, it was a mistake. That show was a mistake. It was not calculated. It was clearly not advertised. It was clearly not. Tebakoze kyo. Tebalina kye bakoze neki. Kisobola yita bantu. Kiyita muntu yenna kujja kulaba Ragga Dee. He was not branded. He was not put. Waliwo n'abantu abangi abatategedde nti waliwo show. Banji nnyo abatategedde. Tewabaddewo calculation yonna. Kakati kiki ekireetera abantu okugenda wa Saha ne batagenda wa Ragga Dee. Walwa yabadde na weekend, Saturday, Sunday abantu tugenda kwebaka. Abantu babaddeyo abanga beekanga bwekazi. Yabadde ya leero. Wawo ne yankubidde ku 10. Yabadde ya leero. Bannange. So this was a mistake which was done by Dan himself and a few other colleagues ababadde naye. Oba si kyo mwabaddemu ddiiro. Byonna tubitunuulire. Mwabaddemu ddiiro. Wabaddewo ekiyitawo. Okusinziira bwe mmanyi abasajja bange abo tekisoboka kuba nti kyabadde bubezi bwe kityo. Wabaddewo ddiiro era n'amaanyi ge yabadde ayimbisa si ge g'omuntu atalabye bantu mu kyo. Maanyi gabadde mangi. Yayimbye bulungi nnyo ng'alinga alina full house. Oba full house yabadde mu nsawo. Ekyo kyekugamba nti olumu ziba ddiiro nga ziyita bwe ziti naye omanyi ffe tubeera eno naye waliwo babiyita wansi w'emmeezi nga bidduka emisinde. Oyinza okulaba awo nga temwabadde bantu naye nga ssente ze yafunye zisinga n'abantu ababadde bajja. Zisinga ne yali kubye Serena n'agigalira. Emirundi we wali obuzibu. Atayo yabadde atayo. Mbadde ku muzuli. Nedda Ragga Dee kwebyo muleke. He's beyond. He's a good performer. He's a musician. He's a dancer. He's an artist. He's everything. Ochekede bulungi nnyo. He's a legendary. So do not even ebyo to be discussing because they are not discussables. The discussion is lwaki abantu tebazi. Abantu ekyabaganya okujja abasinga tebategedde. Ekyo kimu. Ekyokubiri wabaddewo mistake mu kutegeka kivulu kino. Lwaki bakitegese? Wabaddewo akakodyo. Waliwo ekintu ekyabadde kiyita. Tuyinza obutakitegeera kati tujja kitegeera. Myaka 37 gye badde akuza. Kye kyabaddewo. Tebakulimba lati yakuza 3 ompise fala kati yabadde Reda ayinza okukola ekyo. Ragga Dee. Njagala ombulire. Gwe seko botegedde nti Ragga Dee ajja Lugogo. Oyinza obutajja? Njija. Olwa music, olwa good music. Kakati kye kyabaganya okugenda. Tebategedde.
confusion waliwo ekintu nkubuulira njogeredde wano waliwo deal waawo gye sitamanyi evaawa eragawa era temusanyuka tosanyuka nti kyamusaze oyinza okusanyukira obwereere ng'akutunulira bw'ati ng'oyogera kati nga bwe tuli wano n'akakali abazina embuzi naye ebiseera bisinga omuntu oba otegeka ekivulu tebo ziri oba otegeera mbu Obote ajja Umaru ajja Masembe ajja ne tebo tebalabisa nkubuulidde nkugambye waliwo n'abamu abataategedde nti sho gyeri nga bagula tikiti eyo sho yabadde mu ddiiru waliwo ddiiru awo yatambudde kansooke kukomyawo what are you talking about muki Ragga Dee talina watasobola kabe na kivubo talina watasobola mu Uganda kabe na kivubo akulanga kubi tiyeranze olaba mu abalanga emboozi mukati mwakola myezi 3 twalitulanga kikyo ontegedde nze nkoze show mu National Theatre mu La Bonita nawa sifunanga ku flop naye omanyi okulanga kwennanga waliwo abagambye mbu yabadde yeetaaga kakati tosobola kati oyinza okunteeka ku Ragga Dee bwe nnyimirira wano oyinza okunyimiriza wano Ragga Dee kati kiki ekyabaddewo something was wrong something is very wrong era temusanyuka nti ekivulu kyamusasawa yonna kijja agamazina gebadde azina siga muntu afulopinze sho n'amanyi gabadde kwesa no tebakulimba bigayinga yagazina yali ye alina okugazina omanyi mu sho olina okutegeera ebintu bino mu manga sho yonna bw'oba oli artist sho gy'ofunye abantu abatono atokosa amaanyi mangi omanyi lwaki bano baddeyo bagambe bannaabwe mwasubiddwa ng'omanyi bwe kyandibadde singa performance yalimbi omanyi kye bandigamba mwali ose ne mutajja fe yatumalidde budde naye buli yavaayo yagamba bambi yakoze bulungi wadde abantu tebazze kakitegeeza olulala mujja kujja tugenda okwogera alo Ragga Dee kisoboka nkugamba ebya Ragga Dee biwanvu because mumanyi ontegedde ebya Ragga Dee biwanvu oyogerako mumanyi mbamanyi abo si bakusaaga sho eyinza okuba ddiiru eyinza okuba nga sho yabaddemu ebinene ebisinga sho sinnabitegeera era saagala kuwaayiza muntu yenna naye mmwe muli mawulire onoogenda okwetolola wiiki eki nga sho yakola sente zisinga zolowooza kitegeeza mu abagamba n'emmotoka ya Aneti yabadde ddiiru okugitwala mbuste yabbidwa walaba yabbibwa ye omukazi wagamba mbo baali bagibbye omanyi bw'oba odiringa n'ebintu ebimu olina okwegendereza emmotoka eyo mpe buwi ontegedde kati bw'aba yagala okukakasa nti nasobeere nti erimu science kale nze mu ofalingira okugikyusa langi nje mukyusize langi nje muterereze ebeere ng'eraga ebyo byatunda nanti kyenkugamba totandise nanti totandise nze ndi ready okugisiigako watermelon n'ennaanansi okulaga kyekolo mulimu gwayo mu mugambe Obote agenda kikola eno Uganda ya ddiiru oli yesimbawo nga ddiiru oli neyesimba kuba emupinga ddiiru Uganda yonna ya ddiiru kyenkugamba ekirinze ndi ku society eno muli abaana baffe abato betuli mu kusomesa ti baana baffe temubeera mu ddiiru mulabe gye zitutuusizza oli akola abantu basaba emirimu nga ddiiru ontegedde n'asaba omulimu atasobola nagukola
ate n'aleeta abagukola. Uganda ya ddiiru yonna mwagyonoona. It's not about what you know, it's about who you know. Bebyo omuntu afa ne tugamba yo stand. Nenga afudde. Kugambye oli ne bwalaba obulabi omulambo. Okumanya Uganda kati ya ddiiru. Gwokimanyi nti olufa bwoti. Abantu luli edda abantu bwe yafanga nga mama tufudde gundi waffe afudde. Wano kati kasoli agira bamuziikawo. Ng'asuubula ensawo y'ennaanansi. Saameka. Bamuziikadde. Ng'asuubula ensawo y'ennaanansi. Abasuubuzi baba bangi kuziika kati okusinga abaziisi. Bakozi bamanyi n'okubuuza musiraamu mukatuliki. Mbu mukatuliki awo. Gwe mulembe ki gwalolabeko ennyimba ebbiri. Ngusoose guno. Bintu Uganda yonna kati ya ddiiru. Olufa bwoti ng'abantu batandikirawo okuyiiya. Abadde musiraamu. Byaddala. Tukoze tutya? Leeta entende. Zibeewo. Basiraamu bangi bajja baawo. Basiraamu bangi bajja kubaawo. Basiraamu bangi bajja kubaawo. N'amakanzu. N'amakanzu. Leeta amakanzu, leeta entende. Ne kulwani. N'obukofiira. Wowe bana batunda bangi g'ekisajja. Babeera mu Yes. Uganda kubanga mwagifuula ya ddiiru. Ow'emiyembe n'anoga. Fene. Oli olugamba nti bamuziika wa yagenda ate yagenda nakasero. Kyali kiki tingenze kusobola. Akkirira nakanakanika nnanansi. Muziika era ebintu atunda biri kiriya. Naye yeebale. Sebo weebale nnyo omulimu ogwo. Nsanyuse nnyo manyi abantu abafaanana nga bamuyita Karim. Karim Fashions. Plaza level 2 shop number H15. Abantu olina obbalagirira bulungi ne bategeerayo. Abantu abafaana bwe batyo tusaba bannayuganda mu basapootinge lwa nsonga bbiri. Bino ebintu bye tukola biyamba society. Enkulaakulana yonna eva mu society. Abantu babalimbye ennyo nti enguudo, amasomero, malwaliro, maki ebyo byonna birungi. Naye obwo bwe bubonero bwaki bw'enkulaakulana. Kakati enkulaakulana tesobola kubeerawo nga tewali information. Kati basupportinga ebintu nga bino information esaasaana etuuke eyo gy'erina okutuuka abantu bagirabe kubanga mu bantu 100 abalaba kyano abantu 100 abalabye mubaamu 2 abasatu abategedde kyogambye nga tebali mu excitement nga tebali mu oyo gundi mwagala oyo semwagala onokuboke there's something that they pick and when they pick ebyo byonna bikulaakulanya ensi woli wennyini wotandikira okuzimba ensi. So tumwebaza Karim Fashions olw'okuba nti ofuddeyo n'otuwa omulimu guno okufaanana bwe tukyuseemu sound eyitidde okukola ki wagoowa akati ate abantu ng'abo bafaayo ennyo eri community entegedde n'agamba nti omulimu gwe mukola mulungi kamba pushingemu wano abantu abafaanana bwe batyo ennaku zino batono era ngambye ayagala funa lunaku tubeere nga tushutingireko ku dduuka ali content wo taliimu nnyo kuwemula taliimu ki sitaliimu nnyo era tuvulumirira okuwemula okw'ekikula kyonna teyesittaza information ogireese weeri kati information ebeera bweti information okwesittaza abantu muze mubi in fact guba muze yes omanyi teri mpisa mbi empisa ziba nnungi ontegedde kati omuze gwe muki era tosagamba muntu nti olina empisa embi esinjogera ntuufu omulala yalabanga nnungi esinjogera ntuufu nti olina empisa embi oli kasobeera empisa ziba nnungi ontegedde automatically oli bwagamba nti olina empisa kimala kati bwe nebotagamba nti olina empisa ennungi teri mpisa mbi na nnungi empisa ziba mpisa kati emize ebibi byonna tubiyita mize yes gundi oyo alina omuze gw'obwenzi gundi oyo alina omuze gw'obubbi gundi oyo alina omuze gwa kino gundi oyo alina omuze gwa kino ebyo njogera abantu balina okuyiga okwogera n'ebigambo bikozesa empisa ziba mpisa
emize giba mize ono sitaani ono katonda period tebyegatta kuba teriyo mize mirungi tosobola kugamba nti gundi alina emize emirungi emize giba mibi empisa ziba nnungi. Alhamdulillah tumwebaza olw'okusiima emirimu emirungi gye tukola. Amiina. Buli kimu saati mpale jampa abantu bagende babambaze ku Nabukera Plaza level 2 shop number H15 H16 buli amwetaaze genda awo service ya mulembe nnyo ndowooza tusimbule wakuba tunabuza ku bantu. Njaga kubabuuzaako nti mwasuze mutya mukama waffe yeebazibwe abakuumye nga muli balamu mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okugoberera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Lino eggwanga lyammwe okitegedde, lino eggwanga lyammwe, bino byonna bye twogerako bibakwatako directly. Temulowooza nti nno biriko bannyini baabyo. Bw'oba ofunye obudde birabe, ontegedde, bw'oba tofunye budde si musango, but the idea is bikukwatako, bitukwatako, buli kigenda maaso mu ggwanga kikukwatako direct. Era tosanganga ensobi ku kkubo gwe nolowooza nti nno ebyo byabwe, nedda bikukwatako directly. Lwaki tulowooza bwe tutyo? Kubanga eggwanga lino lyaffe, ontegedde. Kakati gwe bw'otandika okugamba nti nno ebyo byabali, bino byabano, tomanya ensi gye yeetooloolera gwe gy'olowooza nti nno tebikukwatako. Kati ono yabba musajja wa munne n'amaana agende South Africa. Kati biba bitukwatirako. Bikukwatirako ddala. Nti ekyo kyogamba kyo togiyyemu kyakuyiga. We yatuuse yatugamba omusajja agenda mutuko. Kati bw'obanga otunula tolina kyakuyiga kyojjamu mu situation eyo. Kati tebikukwatako. Lwakwata ekisinga obulungi babbira omusajja bata ye yamwaniriza namugenda kuyamba. Ekyo kyenkugamba kaakati gwe tolaba tolinawo kyakuyiga mu situation eno yonna. Okitegedde, mulimu ebyokuyiga nti senga tutandike wano netugamba nti embeera eya gundi eya Mary Bata ne gundi ne mukwano gwe Kemisera senga tutandika gidiscussinga tuyinza okumala olunaku lulamba nga tudiscussinga eyo nga tulifaalinga nako ku nsonga eyo. Tuyingireyo katono. Kemisera problemu yeriwa? Kemisera ng'abawala abalala bonna, she was desperate at one point. Ng'awulira, omanyi tulina obunafu ng'abantu nti abantu abamu bamanyi obunafu, ffenna obunafu tubulina okwagala ebintu. Kubanga ffe abakatuli gye bagamba nti okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebingi so nga tewajja nabyo ate nga ku nsi kwobireka. The idea is ebintu bingi bitukakaalukanya. N'akayimba kwe bakayimba mu kyaki bakawuliriza bulungi oba just food? Bakawuliriza. Bakawuliriza. Abamu kyova olaba nti eddiini zonna zaawangibwa mu mbeera nti you revisit, you go back every week. Mu Abasiraamu mugenda ku jjuma buli Friday. Si lwakubanga n'abaana abalala bonna basaba, naye si lwakubanga twali badde osaba omulundi ogwo lwe bakuzaala nga yawedde genda naye weesanga mu situation nti olina okusaba kumpi buli wiiki. Tufukamira ku mavivi gaffe ne tusaba ne bwe mbadde enjija njogedde ne Mukama. Ontegeera, kitegeeza nti it is a continuous process, so something that you are going to do once and that's it. So ebyo byonna lwaki kibeera bwe kityo is to remind yourself all the time obuvunaanyizibwabo ng'omuntu. Kakati bano abaana ba Kemisera for that matter, I wouldn't want to discuss her as a person, but I would discuss her as an example of so many other girls abafuna obuzibu. Njogedde bawala kubanga abawala basinga okufuna obuzibu. Nti abawala bangi babeera desperate. Abawala bangi balowooza nti bawooli yandibadde bba wange. Otegedde bulungi nnyo
nti kiva mu desperate nti ono mukwano gwange baawe alina emmotoka 2 yamuwaddeko emu kale singa oyo baawe ye wange. You get the point? That's where the problem is. Nti okwegomba okuli stupid. Waliwo okwegomba okuli nomo. Motoka eyo njagadde njagigula next year. Ontegedde. Now that is more like motivation. You have been motivated by somebody's actions or someone's property. Nze nne bintu byendeko nagamba Katonda banampa akasente kyonja kikola. Okitegera? Kati waliwo n'okwegomba okubi okugamba nti bw'aba si wange ffenna tumufiirwe enkola ey'ekikulu ekyo. Kati egyo mize mibi kati abawala bangi bagirina n'abalenzi bagirina naye abawala bangi nnyo bagirina nti balowooza abeera awo n'agaana okukkiriza nti ye alina ekikye mu nsi eno ng'alowooza nti eky'omuntu omulala oli kyalina omuwala omulala kyalina kikye. Gwe gundi gwensinga n'obuwanvu gwensinga n'obulungi gwensinga n'obweru lwaki yalina omusajja alina ekirevu nga kino. Ontegedde kyokka ate nga nze kubanga bo beekonvinsinga nti waliwo nti endabika yaabwe erina kyeyinza okukola ekinene ennyo ku bye bafuna. Kati kemisera yagwa mwaka akatego nti yabeera omuwala owa bulijjo so nga ate muwala muyimbi twali tumusuubira okuba nti wabuvunaanyizibwa ekimala n'agwa mu katego. Anti buli muntu aba n'obunafu bwe. Buli muntu aba n'obunafu bwe. Bukya ku makya ng'olina obunafu. Kakati naye obunafu bwe buyinza okuba buli awo. Ontegedde bulungi. Kati obunafu bwe bwagenda ne bweyoleka. N'akola ebyo bye yakola atuuse ate n'omusajja tebamubba. Mu kisajja kiba kisiru busiru nakyo. Nedda n'omusajja aba mugwagwa. In fact abasajja abasinga tebatubba. Abasajja tuba n'ebiise ebibi. Oyise mugenda ku date oyise n'obugere wansi okoona ku mukwano gwa mukazi wo wali. Mukazi wo oluva ono nganga. Mukazi wo yaba comfortable bagamba nange banakanyereko mu bathroom abaleka wano. Obunamba ne busharing n'obugabe bwawo. Obunamba ne busharing bwawo n'akugamba ebigambo biki. Kakati omusajja tebamubba. Ekyo ky'amazima. Abasajja bakola okusalawo okw'ekisiru. Kubanga abasajja engeri gye bali nti omanyi abasajja bali weird mu mbeera zaabwe. Katonda engeri gye batonda omanyi kati ffe tuli Bafirika. Tetwatondera kuba na mukazi omu. Naye madiini ge gagenda gatukiike eggaali gati. Anti madiini ge gajja gatukiike eggaali gati. Paka lwokoowa. Okitegedde paka lwokoowa. Kubanga abakazi bagenda mu mbeera zaabwe ez'ensonga na biki. Ogenda promoting obwenzi. Obo si bwenzi. Kati nze nkwata natural things the way they are. Paka wokoowa kuba kati gweosobola okubeera gw'olwaleero for example. Let me give you an example. Very very vivid. Yiyi mukama. Kino ekisajja nakyo kino kya yonono wa mobile money. Kamuleke tunaakola olulala. Owaye ndi ku seeti. Abasajja sexy waffe ava mu bwongo. Oli naakuyitako nagwago. Noga wait a minute. Akoze atya? N'okyamuukirira. N'okwegomba kwaffe tekwa kisirusiru. Ffe tetulina order. Kuba owakabi n'ayita ono gaha. Ali n'omuserebende n'ayita ono gaha. Kali bulala. Okitegedde. So the idea is abasajja n'abakazi babaawula when it comes to life. Enkola yaffe ebitu motivating sexually byonna byawufu byanjawulo. Kakati gwe tosobola kubeerawo ng'ogamba nti nze nfunye ono maze ye wange maze
ezo ddiini zaffe ze zitugamba era nange gye nzikiririza batugamba nti beera n'omukazi ati n'omuntu osobola okkakkana n'omuntu ati with age and time and experience kubanga birimu ssente ekimala birimu ssente abasajja tebakkakkana birimu ssente bakubba miliyoni 7 n'olaba we zaagenze nga tewali makulu n'ogamba abantu bagaba emmotoka ne bazikima bagaba emmotoka nagaba nti emmotoka ngiwaddeyo olumala ogiwaayo nagana ye nali nfaanyi bamukima emmotoka yange okitegedde asindika ba break down emmotoka eno tugibanja kumbe mu mutima yeekubyaga tekijja kibulamu nekiba tekibulamu aba yeefudde ontegedde because sexually abasajja sexy waabwe ali mu mutwe owabakazi ali mu mutima omukazi asooka kusiima abe Uganda mpuliriza omukazi ayinza n'okujja okukuula n'amaizi nga gw'omukudde tobawulirangako ajja gundi tewamulabye wa gundi owaani ajja azze kuula muleke ekegedde yali agenze mu bufumbo kyegeza kugamba nti waliwo abakazi abajja okukuula n'alookinga kubanga abakazi balinamu embeera erowooza nti basobola okubeera abasajja waliwo abakazi naddala bakozeemu akasente batandika okufiiringa nti they can do what men do onkyegedde kati alookinga n'agwa mu mbi kati ate ono Anita mwamugoba newamu ku kabira kakati Anita ate ye mukazi wattu yali yeekoze delivery yali yeekoze delivery ambo yali ageze ku meetinga muntu ke meeting ku yali yeekoze delivery bwe yatuuka eri ng'omu Nigeria mugoba Musa n'amugamba nedda ssibu jjukira abaana bano babakola delivery bayaayi asooka kukoowoola teekako transport n'ebigenderako saagala kujjawo neefuulire ate nninya uba kati luli nasobola nayiwako ekyaga oba ekyaga bwajja n'amugamba ti anti balance bijugira kati n'agenda mu kinaabiro najja n'agamba nedda tonzitira mulimu bwali bagala mutta alimba bandi musebusi alimba okyegedde alimba oba waliyo birthday party Anita yogera amazima olimba Anita alimba atubulira amazima alimba yali delivery yali yakoze special delivery babikola kakati ngamba abaana bayingide mu it's normal si bokka nakugamba I don't want to discuss people let's discuss this as a problem nti tukirina mu ggwanga era abawala bangi bakifiiriddemu by the way nga yagenze bwatyo ng'agenze bwatyo n'ayiteyo ne bamutta ne bamuteeka mu septic tank wowe n'atuukayo nga waliwo bana yes naga nti yegoloza nati twakusasudde okyegedde waliyo ababeerayo bataano kati ate Anita ye yagumiyeko n'ayogera abalala basooka kujjako ssimu oba yasanzeyo nga balinga bana anti nkugambye byebyo byonna kubanga obasanga mu apartimenti yaabwe nga baatudde dda ebisumuluzo be babirina oluyingira nga baggalawo waliwo omusirikale be bamusasula gwe oluyingira nga baggalawo simu nga bagijjako nga bagiteeka wali nga bakugamba nti kakati ABCD bwebalina okweyaso kuleka kukira kukumbe kakalimu enjaga nti ekyo kyenkugamba so that is where we are nti bino bwe tubyogera bwe tetubyogera kunyumisaamu mboozi naye abantu babirabe bategere nti gyebiri kuba kati gweobeerera nga omuntu nga Anita alina n'erinnya asobola okuyisibwamu eyo embeera kati gwe namusoke just ng'ekinene kyolina bbeere lyo nakabinako osuubira ki tolina nagwe oyinza kukubira ne bw'oteekayo vidiyo tuyinza omalayo wiiki 2 nga tetunagiraba
ne status olina basatu ne status yo ne bogamba nti I'm in danger n'ogiteekako status abantu mukaaga bebagira ate bonna nga bakubuuzabuuza buzibuki. What is the problem? Twagala tukuyambe tutya? Because tebamanyi na kyakukola ontegedde. So online delivery ezo abe delivering be serious. Zirimu obuzibu. Tewali kikugaana kukwata musajja ono omutwala Cafe Javas wale Kampala Road ne mutuula ku date. People confuse these two things. Kubanga society yaffe y'amaalo. Ontegedde. People confuse dating for sexual relationships. Yes, you can date and negutagwa. Gusobola obutagwa tusobola tula wansi ne tuwogera ne tugaana okubeera compatible. Ne mukita. Osanga omuntu jjukira wali omulabidde ku internet walo n'omusanga ebyaddala ogenda okulaba ayogera akanula amaaso amagamaga alya bubi ali aswankula n'ogamba ono simwetaaga. Chikorede bayingedde da apartment. Segedde. Katulaki mubiteekamu ebyo. Mu kifo ky'okugamba nti visit me, ask for a date. Ask for a date. Let us meet at your convenient place. Gy'owulira nti eno respectfully eno nsobola otulawo n'omuntu. Naye olwokuba abaana abo baba benzi nnyo, they fear even to be seen with other people. Kubanga batya bagamba bwe banaakuba ekifaananyi Uma lunandaba. Ochegedde. Bayinza okunkuba ekifaananyi uma lunandaba. People should get used to these things mu society yaffe. Nze era sityagenda ku date. Kubona bingi byeweewonya. With anybody I don't care nze senga tuba nga ntuse ku level ekola ekyo. Sifaayo. Nze mukazi wange bamumanyi, ne mukyala wange amanyiddwa, mumanyi bulungi, and I don't care. Tidalongo wange waali. Ontegedde bulungi nnyo. Senga wabaawo kyenjagala okukola n'omuwala obanga nina kyenjagala oba byenjagala okukola byonna, I can sit on a date, talk. Bwe ntegeera nti nno tolina magezi sikwetanga nti yes. Sometimes abantu abo abamu bayinza n'okubaako bizinensi endala. Ontegedde. Oyinza okulowooza nti nno abadde ayagala sex ne mumaliza nga mukoze bizinensi ey'obuvunaanyizibwa. Tetusobola kubeera nga meeting point yaffe esoose ku ssaawa 9 ogw'ekiro mu buliri mu apartment. Oli musiru wa kikaaki? 9 ogw'ekiro. Tumiitinga tutya ekiro ku ssaawa 9. Our first meeting ku ssaawa 9 ogw'ekiro ku apartment yange. Business kyoli musiru wa kikula ki? So kati bave mu by'okutulimbalimba yali yekoze special delivery naye mwegendereze. Netagwa. Oli fara wawa. Oli fara wawa alowooza bwotyo. Gwaggwa ssente ne zitagwayo. Jjukira bw'oba okola special delivery. But asobola nti gala eba miliyoni. N'osooka osindika ka 5. Sindika ka 3 transport n'ebigenderako. Eba commitment fee. Jjukira eno business zino business zekugamba this data business ezaabo abaana ze bakola. Mweziri mu kibuga? Data business yo ebintu ebimu tebabyogera nga bebabyogera. Waliwo kye bayita commitment fee mu business ezaddala. Kakati mu abo abaana aba transport mama mitwalo 2 oleeta ki? Oleeta njovu? Okuva emakinde paka Kisaaso ngambye kutereka emitwalo 2 ga transport. Oleeta njovu? Oleeta njovu ogira ku pipa ku tipa ku ki? Uber ya mitwalo 2. Ate ekiro kino wabajjaamu. Ate ekiro kino wabajjaamu makulisha n'ogumu 2. Kitegeeza nti ezo ziba ssente eba commitment fee gye tuyiteno mwene business bagira transport. Mudala kituufu ojja. Munawa dala kituufu. Ogenda kunjijjamu akasente kange. Kakati balance omumpa biwedde eyo. Kakati abamu tebinyuma. Kati buseriza n'agamba lwaki nkusasula balance wo? 2 gange nedda. Koma kugali gye nakuwadde. Firimu awo n'etandika. Kati you must learn these things olina obimanya. Nti bajja kukuba mu kitaala. Nali mmanyi.
Kituufu. Kyokora bati bana abamu abaavu babalyako transport. Ibalya transport, manyi lwaki balya transport? Anti agamba pereza transport ne tujja mubalira kuli. Ontekedde? Kakati bwagamba transport n'oweereza ebiri ekitundu balya milye. Amanyolo kaweereza ebiri ekitundu ataano gatajjaka. Agenda kopeza hano. Be bavubuka bosanga bagamba batulidde transport tukooye. Batulidde transport tukooye. That is the point. Linnya nsasulire wano. Aha, linnya nsasu taligirinya. Tagirinnya. Nilwaki kibawo ekituyo. Anti kyekyo ngugambe kakati. Transport wole. Eyo business nakugamba eyo business ya busiru. Business y'obusiru togisuubiramu magezi. It's a bad business. It's a bad business. I don't encourage any girl to get involved. It is a stupid business. Omuntu yenna yeteekako omuwendo taba muntu wa magezi. Mukyegedde. Bwe bino mujabula. Totandika oyo kasasiro naawe. Gwogirina. Ate kati nze ndi mukwekolera. That's what I'm saying. Ani yakuwandiika guno omulimu? Nze kennyini. Kati ki ekigaana okuwandiisa abalala? So the idea is temwesiriwazza kuva muve ku bintu by'okwekwasa ebintu by'okwekwasa bireetedde eggwanga lino ebizibu bino bye tulina. Buli muntu anoonya gwe yeekwasa Museveni. Omuvubuka tayagala kukola yeekwasa Bobby. Ontegedde? Atayagala kukola yeekwasa kyalo. Buli omu yeekwasa atayagala kukola yeekwasa poliisi. Kati poliisi waliwo ebintu byajjawo ekweya abantu abeekwasa. Negamba okimanyi nti poliisi yajjawo aidan disorderly. Yagijjawo ng'abavubuka beekwasa buli gwe bakwata nga muyaaye ng'agamba nti poliisi yankutte eva kukola ate bagamba tebali mirimu. Ne state council ejjawo okukwata abantu. Erowa State council ejjawo bino omuntu omusanze ku kubo. State council yaloga Museveni. State council yaloga President Museveni. Kati ddala ene namuŋŋoona. State council ayina omuntu gwa mitwalo 3. Omukutte omutadde ku kabangali paka mu kkooti. State council yaloga President Museveni. Nga tagiwugirako. Anti yamuloga. Kyekimu ku bitongole byamulema ate nga talina kyabikolera. Yamuloga. Tebeetaaga kutereeza, beetaaga kujjawo. Eveewo. Byaki bakola ki? Tebuunu. Nze nkeera ku makya nga ndi road mayor oba anything out. Ebyo ebivuga bitasobola nako. State council ekola bweti. Bwe bedeploying abantu enoonya abayaaya abatamanyira kya abatalina yadde business abanero. Naye ennyaanya ezo ze batwala zo baziteekawo. Ate ojjukira abaafa nga balidde emiyembe. Tojjukira abaafa n'emiyembe. Nekitulaga mbwe ebyokulya bino babyala waka. Kati bwe bakusala tobajjukira. Bali emiyembe gya mukadde. Mukadde yagikuba empiso bakandanga kumugamba mukadde tuguze ku miyembe gya ninagenda ogigula. Kumalinda bali. Kumba anoonya bannyinizyo. Ne bajja. Yaddukamu ebinagira ati ekyebba kikyo. Ne bagenda otuuka ku kanso nga tebakyalaba. Kwekusa. Kubanga nabo bennyini bagenda bayala. Mutwala bayala. Bamemba palamenti tebalina ssente. Oli ajja n'abasaba obululu, talina mmotoka, talina pikipiki, talina gaali, ettaka apangisa. Waliwo yanoonya kalulu ng'asula mu ddiiro lya munne. Ojjukira? Kati oyo bwawangula agenda sigala asula mu ddiiro. Aba ayagala kunoonya. Kusooka funa nnyumba. Ate nayagala nzimbe agikule buguzi. Kubanga MP kati bagamba batya nti MP asula wagundi. Akyasula mu ddiiro. Asula mu ddiiro. Osobola kikola? Kiba tekikola. Kyenkugamba nti let us understand. Buli muntu osooka kwegasa nga tonnagasa balala. Asulawo. Abokumakya asobola okugula. Kakati that is where we are. Nti eggwanga lyafuuka nti buli omu olina omwana yagambye nti no gw'ofunye gw'obba.
Very stupid song, but it makes sense. Mama. Gwokutte gwokola ki? Gobba n'omwana we naye. Gwokutte gobba kakati tewakyaliwo order gwokutte. Oga nkulina. Gwokutte. Gobba. Tomagamaga. This is where nti society bwetyo bwemuginafuyiza. Ffe kye tuli mu kugamba abantu nti let us go back to personal responsibility and accountability. Kola obuvunaanyizibwa bwo. Tonoonya wakubba, noonya wakolera. Okitegedde? Tonoonya wakubba, noonya wakolera. Abantu bayingira mu office ng'anoonya kyabba. Okitegedde? Ayingira mu office mufo ky'okukola anoonya wano nziba ntya wano nfunira wa nzibira wa wano. Okitegera? Anoonya loophole. Wabbira. Tanoonya nkoze ntya enjawulo wano wentuuse. Office gye ntuusemu nkoze ntya enjawulo. Okusinga eyabaddemu. Aganzibye ntya. Loophole wano. Era waliwo abamu abakomplaining nga babeereyo mu mabaala ne bagamba naye eri ewaffe wazibu tolina wobbira. Wali tolina wobbira bannange. Bali abayindi tolina wobbira. Buli omu anoonya wabbira. Buli omu waliwo kamera. Buli omu waliwo kamera. Ne mu seefu. Okitegedde? Tulina abantu wano abanenya n'okunenya. We yakoze mu gavumenti emyaka 10. Naye kimanyi nti nno n'emmotoka avuga eyo nkadde. Nze ne ntuukaawo waatuusaawo. Okitegedde ekyengeeza kukulaga. Abantu bakunenya n'okukunenya wano mu Uganda olw'obutaba mubbi. Someone can wake up in the morning n'akunenya nnyo kubanga toli mubbi. Bye bikuba alien skin. Bamunenya lwakubanga ensi yonna emulwanagana lwakubanga ali independent mu bwongo. Buli omu bamupushinga oli ludda wa. Tukwagala wali. Bano bagamba tukwagala wano. Because kakati ekibakuba is independence. Nti ensobi zazikolanga yeraga nti nze kati kibatayagala abantu. Abantu bagala muntu ali independent. Era ffe tebatuwagala. Fenanti fetu nupu bwekola ensobi tugigamba. Take away your nonsense. Kati ffe nupu bwekola ensobi tugigamba. Era bwekola ensobi tugigamba. Tebabyagala. Senyu. Otalo lyatandise. Yatandise tutalo kyati. Anti raddiru. Muba muddiru yayise. No biba muddiru. Bana bakulembeze. Bebe si bikulu gwe byotunuulira bo si bye batunuulidde. Gwe byolaba. Si bakibiina kimu. Eyo si gundi mpuga yavaawo. Muno. Tebamuvuma kati kumukola bati. Bamugamba yalya. Yalya ani atalya. Abasigalayo. Batya. Tebabagulanga ku mpuga bamugula 5. Bamugula 5 nga babigulirawo. Huyu yali eyo stand. Anti Obote tobuzaabuza abantu. Anti nkubulidde kati gwe kyoba omanya nti mpuga teyalya 5 byokka. Zisingawo. Yali adda sente empitirivu nnyo. Kugabana kuno kwe kwabatabula. 5 byajja tebamanyi. Kibwatukira? Ngabana yatabuka. Katono nkagabo. Ne Jowero. Abali mu kibiina kye kimu. Bonna balwanira kulya. Mu public. Bonna balwanira kulya. Bonna balwanira ekintu eki. Kulya. Gombe bakayana olira mu nti nno lwaki abantu tobakoledde. Kakata wati ombuuza ki. Tumbaveeko. Owuliramu ekigamba nti oluguudo abantu tebakoledde boti bakolera. The administrative issues. Administrative issues kitegeeza za administration yaabwe nga bo. It's not ours. Bakulembeze batulina olabirako ate bweswaza. Tetulina wano bakulembeze betulabirako. Uganda tetulina yadde n'omu. Era wowe olabira ku bakulembeze okoze bubi. Ndi mu nsobi. Tetulina bakulembeze betulabirako wano. Tebaliiwo. Kale mpaayo omu. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omulabirako ki?
yatuzibula amaaso. Diru wali omuzibe. Mu politics nali muzibe nga sibitegeera. Kati wamuyiga nnyo. Mumanyimuko. Kakati olwo yakuzibula ki? Anti yatulaga mbu n'abavubuka tusobola. Ekyo Museveni yakibalaga. Museveni alinga wabakadde. Yajja wano nga alina emyaka 3 mu emeka. Mu 3. Kati oyogera ki? Bobi Wine alina emyaka meka. You're wasting time. You're wasting time. Omanya abayingidde mu my brother. Myaka 22. You are wasting time. Batu mwine bayingira ebyobufuzi nga baki? Bato. Nga bato. Era gwe sokala olowooza nti obukadde bwabwe nti bajja bakadde. Cheked. Museveni teyajja nga mukadde. Yajja muvubuka muto. Andi eti yakubiriza nnyo bavubuka twetanire. Tutyaga Bobi Wine yatulaga mwekiririze mu bana musobola. Kakwe history. Museveni Jeno eri tumwene yafa yali mukwano gwa. Naye ebimu kubye namulabako. Abamu yabajjana ku university katandana bana kumala kusoma. Museveni. Montegede. Era bwo boyogera ku ba youth. Ye Museveni yaleta ba youth ate abo buvunanyizibwa. Si bana ba Bobi Wine. Mpayo basatu. Museveni yaleta. Besigye yamujja ku gundi yamujja Nairobi nga musawo yakamala obusawo. Gundi Jeno Eritu Mwine yamujja ku university. Gundi bamuyita Jeno omulala yesimba nawo ko Jeno oba yali jenani yesimba nawo ko yabajja bonna ku university n'abano bonna Katumba ate Bakatumba baaliwo nga basirikale. Bakatumba baaliwo nga basirikale. Kasirye. Baaliwo nga basirikale. Baali bavubuka naye nga basirikale. Abavubuka bano bonna abanyankole boolaba. Ate ono ali mutabani we yennyini yali mwana muto. Ontegedde mwana muto ddala. Ontegedde bano bonna boolaba abavubuka. In fact boolaba ba historicals bonna. Ate ono weruwe. Ba Kigongo. Baani bonna baali bavubuka bato. Bannadduli. Bonna baali bavubuka bato. Ate yagenda nga alonda quality. Abamu yabajja mu university nga n'okusoma bakyasoma. Bobi Wine alina baana. Senyonyi yasoma. Ani? Senyonyi. Yasoma. Era siwakanye. Yali munamawulire. Era siwakanye. Kati nanti nkulaga nti yabajjana mu university kati gwe boyogera ku buto. Twogera ne ku baana abava mu ssomero. Ffe wano nupu eteese bavubuka ki abato. Okuleka bakozesa ensobi. Ensobi ekize bakozesa. Anti nkugamba. Okimanyi mu campus bagiri president bonna ba nupu. Anti nkugamba. Kati kyengamba nti kikipya. Naye challenge eriwo nti mmwe mulwana kwesimba mu government eriko. Temukyusa gavumenti. Ye yajja kukyusa mwe mwesonseka. Naffe twagala kukyusa. Ate musobola kukyusa nga mwesonseka. Musobola kukyusa nga mukoze ekyammwe ne mukiteekawo nga kiri independent ne mugamba kati this is what we want. Naye bino ebyokwesonseka. Kuba kati here is the problem. Museveni we yajjira njagala nkuwa ka reference katono nnyo. Museveni we yajjira. Government y'Obote yaliwo. Ontegedde. Government eyo yali asobola kugikolera kubanga yali already yali muyivu, yali muntu mukulu, n'abeeramuko ne minister. Ontegedde. Yali asobola okubba byonna bye yali asobola okubba. Teyabba. Mu eyo government. Lwaki kuyiyata byonna yabirekawo n'atambula n'agenda mu nsiko. Ffe tulina ekizibu. Tetulina bantu bali ready kulekawo bifo byabwe. Kukyusa ggwanga. Fenna nedda ensiko ekyuka nakati. Olwaleero osanga omuntu akomplaininga ku gavumenti. Gavumenti eno mbinyonyo mumpaka lulungene mu parliament. Tosobola kukyusa gavumenti ng'ogeze mu parliament. Tosobola. Museveni yakuba emmeza yali wakusa.
Kyenkugamba tosobola kukukyusa gavumenti ng'oyingira parliament ogyesonseka mu bwesonsesi. Nkozi woyingira parliament oba omaze ogyesonseka. Oba oli mu gavumenti munda. Tosobola gavumenti olina giwakanya nga ogiri kumpi naye ng'ogiwa amagezi nga tekulinaako control. Ontegedde gavumenti bw'emala okuwa omulimu oba mukozi waayo, omukozi si yabulira bosi ekyokukola. Ontegedde bulungi nnyo. Ffe tulina ekizibu nti bano bonna boogera kuyingira palamenti banoonya ofiisi. Kyova olaba naffe ffenna bali mutubuuza oyagala kwesimbawo wa? Ontegedde kubanga ffe tuwakanya ebintu abantu ne bagamba kati oyagala kwesimbawo wa? Tukuwe. Badde sagala kwesimbawo. Njagala kutereeza society. Nze nagenda eyo Kalweru. Abantu abasinga bali bamanyi nti banzaala eyo. Bangamba ogenda kwesimbawo. Naye omanyi kye nali nkola. Kyali kintu kyangu nnyo kwenkaleginga abavubuka. Kubanga abavubuka balina ekizibu awo mu Kawempe division. Ng'ekizibu kiri nti baali banuupu nnyo. Kati nga babagamba nga waliwo eyabagamba nti bw'ogenda mu skilling waliwo omukyala bamuyita Katana nga batugamba nti bw'ogenda mu skilling oba olidde mu Kyagulanyi olukwe mbwe ebyo bintu bya Museveni oba olidde mu Kyagulanyi olukwe kasoyingira skilling temwagala tukole kyekyo ye propaganda yali atambula. Ontegedde ate nga propaganda oyo akolera n'ekibiina kya nuupu. Omwana bw'agenda mu skilling bamusomesa ebintu bingi ne bamuzibula amaaso. Bwe bamuzibula amaaso agenda okudda eno mu bavubuka banne abatakyayagala kukkiririza mu bintu bya kwekalakaasa, tasobola kukkiririza mu bintu bya gamba nti ate pulezidenti kati ye Kyagulanyi, ebyo abatakyabiwuliriza. Otegedde bali bamuwa buli kimu ye ogugwe gwakkeera kutuuka wali tuukawo funa sikiru. Abamu babawa n'emirimu. Era tulinamu abaana abaffe abafuuka abasomesa mu skilling ate kati abali ba badman n'ebyaddala kati ate bafuuka basomesa mu skilling bakolera gavumenti. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati politics ng'aliwo ng'abaana baawo tebafuna mukisa. Awo ne mulago sente eyo yabeerangamu abantu ate nga bava walala. Abamu nga batransportinga n'abantu baabwe okuva Embalala Masaka wa ne bajja ne babapangisiza obuyumba ne basomaawo. Nendowooza ne bano abagamba Museveni aluddewo bakafuga ebisanja bina nabo bakitefu. Ekyo kyenkugamba nti tulina challenge esinga okuba ennene. Abantu bonna abagamba nti Museveni agende baba bakyogeza mutima gwa kwagala kubba. Kuba nabo bakafuga myaka 15 myaka. Kakati Mpuuga ngamba ki? Beti Nambozo ngamba ki? Gundi ongamba ki ow'Ebusiro? Segona. Bangamba ki? Ongamba ki? Mwajja ne Museveni. Ontegedde? Kate mwagala agende mwabalekewo. Kuki? Otegekeza kukula. Basoko kola example. Anti kyekyo kyenkugamba kyogamba kati Segona yekka yategeera Ebusiro. N'abato tusobola. Namboze yekka yategeera Mukono. Kyogamba Gundi yekka yategeera Masaka. Mpuuga. Otegekeza kukula. So bino byonna bya bulimba. Oba kyegede buno bonna bulimba. Era kyovula nti ffe twabuuka mu gundi mu people power. Kubanga before nga tenda fuuka Nuupu. Yali people power. Era ffenna nga tugamba people power. Our power. Bwe byafuuka ekibiina ne tubivaamu. Lwaki? Ate ekibiina kyetaaga ssente tetuzirina. Kiba n'abakozi. Otegedde. Kitegeeza kigenda tandika receiving grants okuva mu gavumenti. Okimanyi nti gavumenti yerabirira ebibiina by'obufuzi oba tokimanyi? Ate gy'olwanyisa. Era Museveni senga yakola kibiina kya byabufuzi senga nakati teyandifuze ku Uganda. NRM yakagikola wano sina wa NRM Museveni. Museveni sina wa NRM. Wa NRA. Museveni si wa NRM. Tebakulimba. Ayogerako njogera akolera mu mirimu gye. Omukyalo ono ye waaki ono?
Ngoizo kama Museveni bwa NRM. Museveni yeshi yakola. Yabasinkana yabagamba okuddamu okwambala ebyambalo by'amagye bagenda bakwata. Bani. Nalwezo. Yali mu NRM. Abenala ebo nabo. Nalwezo si benala. Benala Era bine byena babatunulya ne mukuseka ne baseka no seka. Bagala bano. Nero akubanti bali respectful. Bayivu nnyo bamanyine politics batambula. Bamanya nti tebasobola kukola bintu bino nga bo. Ne bagamba twetaaga abantu. Ne bateeka weena aleero. Uganda Air. Ya page. Eri mu Rosi. 223 Rosi 224 Rosi mune guno. Yatubulidde Rosi. Ebitongole byonna ebyeggwanga bikyakola Rosi. Kubanga abakola mu bitongole ebyo bantu ate bonna Rosi. Ne Uganda Air neveyo netugamba kuruno tukoze kitono nnyo. Anti nkugambye Rosi tuzikola lw'abantu betubeera nabo. Uganda yonna ejjudde Rosi mpitirivu. Tulina zi Rosi mpitirivu. Ne rutu zaffe ziriwa? Mweziri ndoza tulina Dubai, tulina gundi Kenya, gundi nanka ni mweziri. Rutu zaffe mweziri. Tukola Rosi. Atasola ekizibu si kyekyo. Ekizibu nkugambye abakola bannenyi ba Rosi. Era sinti Rosi naye enguzi eri awo mweri munda omwo mpitirivu nnyo. Ye erangirawo. Balangirawo. Balanga. Ng'ogimanya otya? Bannansi bamanyi ofiisi zaabwe wesangibwa. Ba PR b'ebitongole bya gavumenti byonna bafuuka balooya. Ekyo Sajja n'ekibagamba wano abantu. Ba PR b'ebitongole byonna ebya gavumenti byonna bafuuka balooya. Bavaayo waliwo obuzibu. Tebalina nteekateeka yonna. Era nze bannange simanyi na kumanyi. Yaani omwogezi. Owaaki. Simumanyi. Anti kyengugamba. Nkugamba bafuuka balooya obuzibu bumala kujja. N'olyoka omulaba mu kamera ng'ayambadde olutaayi olukadde. Kubanga Uganda Air. PR omulimu gwe si gwegwo. Ogwo omulimu gw'abalooya. PR omulimu gwe kusomesa bantu n'Abannayuganda butya bayinza okwaccessinga services, kiki ekyetaagisa, kiki kyekitegeeza, public knowledge. Bannayuganda tebabaagalizza. Tebabaagalizza kubanga n'engeri gye bafunamu emirimu bagifuna mu ngeri y'amankwetu. PR w'ekitongole tategeera, talina magezi. Ali awo kisassalala kiri awo. Ogwo ko bayite balooya. Bafuuka balooya kubanga ti bo bavaayo kuwoza misango. Bavaayo tunnyonnyola kubanga omulimu gwa PR w'ekitongole kuvaayo gamba wano ku Abaniba tulina gundi tubanera nkibweti bintu bwe biti PR gwe mulimu gwakola ki? So si kujja nti ensowera yagudde mu mmere y'omuntu. Bannange ensowera eyo twabadde tuginoonyerezaako yavudde Kenya. Naye bwe yavudde Kenya bwe twazze wano tugifuuyira dduumu n'egaana okufa. Bwe yagaanye okufa nejja n'egwa mu mmere y'omusajja. Kakati bwe yavudde mu mmere y'omusajja tukitadde mu lyabu ginoonyerezaako. Giteeka tulabire ddala. Ani ddala yagisindise ebya kisiru. Bye balimu. Kati ffe bwe buzibu bwe tulina abantu tebamanyi mirimu gyabwe kyekijjanagabe personal responsibility and accountability. Abantu tebamanyi buzibu eyo Zinga Yaffe. Abantu tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe. Oli osanga wa boda ng'ali mu kugamba Museveni agende nogalabe embaata eno. Ate akooye musiru gwe wa boda. Amafuta agalinyisizza. Enguudo mbi. Vuga bantu bo. Oyiro wa bbeeyi. Vuga bantu bo. Noonya bantu kuvuga bantu. Naye Uganda tulina emipiira, tulina biki. Uganda Air lwaki? Ne sponsor neegaana. Emirates neeveeri. Neeteeka mu byaffe ssente. Ati nkugambye enguzi eri wano tugimanyi. Nti abantu people corrupt from the brain. People very corrupt from the brains. Oli tabaina na corrupt mu bino gwe byolowooza. People very corrupt. Very corrupt, very disorganized. Tebamanyi na kyakukola. People don't know what to do. Kubanga oli yeesanga mu mulimu nga n'ogutegeera naye nga baagumuwa. Gwe byolowooza bya muntu atula wansi n'alowooleza ekintu. Naye abantu balowooleza ekintu. Bakola bati. Bukya ku makya n'akola by'ayagadde.
Naye babeera nnyo serious wano mu kusolooza parking. Ffe tulina National Cultural Center theatre. Parking yasasula. Parking ya kusasula. National Cultural Center wali ewaffe egondi. Omulimu business esingawo ennene parking. Kyokka ng'ate kyandibadde kifo bwereere. Sina bwereere. Twandibadde essente zandibadde ziva mu theatre, zandibadde ziva mu ki naye yiyo. Anazitwala. Ojja wulira. Baba MD. Ate lina MD. Mpiseeko wano ne Rubagga. Ngo okuyingira. Wewe obuuma obw'okusasula. Ekyo tekirina buzibu. Eddwaliro. Ekyo tekirina buzibu. N'emmengo basasuza. Ekyo tekirina buzibu. Obuzibu buli awantu awa. Waliwo kye bayita cash cow. Obuyinza okuba n'ente 10. Naye nga waliwo ente gy'okama. Ontegedde? Kakati ente gy'okama bw'otandika obutagiwa mmere ng'owa zino enduusi ojja kumaliriza oyonoonya omulimu. Kati batukama bukami. Ente gye bakama cash cow oba gye wandiise principal business yesinga obukulu. So si subsidiaries. Kitegeeza ekisinga obukulu buli batwaliro mutekemu eddagala. Weebale nnyo. Naye kati oyinza okusanga ng'ate eddagala abasawo bali ku holiday naye ng'ate parking yesasula. Service eri ku parking nga yakika kyagula. Ekyuma ne kyekyangamu bwekiti. Mu ddakiika emu kiba kyateredde edda. Naye ng'ekya sikaani kyafa wiikisi 2 emabega. Awo wewali obuzibu. Awo kawe wali obuzibu. Ngankuta. Express eno. Bo batakwatako sente za mobile money. Bakwata za kashi. Ne momo pene ebulawo. Bali ba China. Bannayuganda be basolooza. Bo basolooza naye gye bazitwala. Bamanyi buli kakodyo konna konna ke mubbiramu. Ku mobile money tugenda kubbirako tuti. Bo baba bafunirawo. Ezo percentage ze mujjangako. Bo baba bafunirawo. Yaabwe. Okimanyi? Ebyo bya momope byaki. Kati kankubuulira ekintu kimu. Takwasala byogera those are business. Ezo business z'abantu. Niyo olw'okuba nti nzikozesa I have a right of complaining. Ebyo byonna bya kiyaayi. Bya kiyaayi. Batubbiramu. Bakutemaatema ne bakutemaatema ne bakutemaatema ne bakutemaatema ne bakutemaatema. Kakati bano babimanyi. Mwana gankwe cash. Awo wenkubuuliza. Gankwe cash. Wentuuka wali. Ngenda okwekwata bwetali bati nga sirina ttaano. Nengamba ono nina ku mobile money. Jukira ebiba bya muntu muteesa. Nze kyakatwala emirundi nga 10. Tuteesa kinga ongamba ebyo bintuseeko emirundi nga 10. Nawako n'omwana emitwalo 2. Naye nga wattaano. Ebyo bintuseeko emirundi mingi. Eyo fayini yakwesiriwaza. Nene banene. Nze olumu ate nayitirawo bwereere. Ekyebiri. Waliwo nayitirawo bwereere. Kati bakobala bati. Nagifumita bufumisi bwente, nagifumitira ku yamulala. Yali agira ati n'osonse. Nayitirawo bwereere. Naye saakikola ngenderedde nali ku ssimu. Kati bwe baata nagira bubizibu. Oyitamu buyisi. Ngendo kijjukira amasente zirawo wali nze mbadde nobbawo. Abakyuseemu bateekeko ku momope. Tekyetaagisa. Oba batyambalirira. Muwadde nnyo abasajja ab'amaanyi ate nga tebalina ebbo kye batuwadde. Ekwata bukwasi. Awo wali obuzibu. Naye nga poliisi ey'amagezi awo ng'etandikira okunoonyereza nti katumuyite Obote jangu. Era ndowooza omuntu bandibadde nga bamuwa emmotoka kaadi yandibadde nga nkulu nnyo. Kubako si kuwangula. Kyali kiraba. Naye ate muntu wemuwa ki? Science. Bigatta naye ebintu bino ebyampankuwa ebyo birimu obuzibu. Omuwadde ate omuntu omuwadde ate oyagala abeeko naye engeri gyakuddizaamu.
omwaka mulamba tulina kujjako kagambe bitendo. Ekyo tekyandibadde kizibu naye era n'omwaka omulamba ogwo bandibadde nga kwandibaddeko garanti yogikanika nti bwe yonoonekamu otubuulira tusirika makaniko waffe kubanga kati omukazi w'ennaanansi akola ssente mmeka bw'abanga akola emyezi 3 emmotoka nefiira myezi 3 kati ate n'akwata zonna z'abadde akoze n'aziteekamu bali bakamusaba 8 kamu 2 kati kamu kaaga wali gero gattagattamu ng'eyakuwa n'ataakuwa kapito w'ennaanansi ate kati gwali mukwatako kati abafuuse makanika nga tusiibula twagala okujjukiza muli munnayuganda wooli obuvunaanyizibwa bukole bw'oba oli musomesa somesa bw'oba omuli mulimirima bw'oba oli mukuba kamera ezo gikube obutema tokuba kamera ng'olowooza nti ate gundi oyo bwanaba oleke ebintu ebyamagezi kubanga oyagala okukuba kamera omuntu alina ssente oba agenda okukuwayo ku ssente obujja kuba eyo enguzi esookerwako tugenda kuba tooki mubasekulitale bano bagayaavu nnyo yes ebyo byonna byonna nkugambye nti buli muntu okola obuvunaanyizibwa bwe naddala nga obusabye kubanga obuvunaanyizibwa bakuzaala nabwo okimanyi ogenda ku reception omwana n'akubuuza ate gwani nkugambye ebyo byonna obuvunaanyizibwa bwabwe boonoonya ebitongole by'abantu boonoonya buli kintu kyonna obuvunaanyizibwa bwe kyekikulu obuvunaanyizibwa bwe manya obuvunaanyizibwa bwe otegeere kikyolina okukola ku lwa Katonda n'ensi yange nze Samuel Kalungi Zinga Yaffe Obote Zinga Yaffe twetaaga omuntu okujja kujja ndowooza tugaziyize bulungi Zinga Yaffe tujja kufuna obudde ffe weetuli tetuvangawo